batugamba mu wiiki 3 mu nnaku 3 tugenda kuba tuvudde wano. Last week tetwajja tugenza okudda. Ennyumba y'oweri naye abagizimba ne bwonoonye ebigere byabwe tokola ki? Tubirabako. Twali wano the other week ejja ewedde tutaaliwo. Twaliwo last week Thursday. Ne tubagamba tujja kudda kati wiiki ewedde tetwajja. Nga tulowooza tunasanga at least kale balina bye bagezeegezeeko banaatera okumaliriza tugenza okujja. Ennyumba bo baagitadde. Kitegeeza nti baagizimbira mu wiiki emu n'ennaku 4 nga bwe baakyogera. Tutambule ffenna tuyiseewa. Wano tojja kusobola kuyitawo. Twetoolole mangi. This is the shed. Osobola okudda emabega n'ogiraba. Ebiseera ebisinga ojja kugamba waggulu ng'esituse nnyo. Bw'otunuulira ennyumba bwe banga egenda kusibwa box waggulu wandigenzeyo koosi 2 bwe banga eno ya hidden roof. Naye ennyumba ng'ogenda gisereka ebbaati liyitemu akasolya wandibadde osiba koosi 4 lwaki nti kati koosi eri waggulu esembayo ebulira mu pini mu shade kale kankyogere ebulira mu pini kati ogenda okumaliriza bw'oba wasibye piece koosi 2 kitegeeza nti ennyumba oba ogituze okiraba eba tesigazza space wakati wa biimu eno okutuuka ku bbaati ensonga lwaki giraba nti mpanvu. Naye tutambule ffenna ennyumba eno twali nayo the other week last week tetwasobola kukola program yonna twalina Sedduge y'ensonga lwaki tetwajja. Leero tukomyewo okulaba abakulu we batuuse naye kati tuli mu kwerambuza bo bakitadda bali wala tujja kubanoonya batubuulire gye bakola ki batubuulire ate gye bali gye batuula. Ate shedi eyo eno yamanju maaso eno emanju olw'okuba nti emirimu egisinga abantu bagikolera maaso ga nnyumba bagikolera manju wa nnyumba ensonga lwaki kyandibadde kya buvunaanyizibwa okuba ne shedi emala nti omuntu asobola okwetuulira emanju naakola ebibye. Era wano we wali omulyango ogukola ki ogukuyingiza kiraba bwekiti bwekikola ki bwekiti bwekiri eno kitchen wano osaawo bintu bye eri in one this side eno side ndowooza olaba nti erimu ka L eno side ya dining bw'otula mu dining oba olaba butereevu mu kitchen eno side ya sitting room you get me. Era entebe zino zituuze eno nga zitunudde wano ku kisenge kino ekisenge ye TV biki entebe zidda wano kati gyamutulaga. Hey, okay, now I get you. This is a master bedroom. Eyina ebisenge eyina ekyo okiraba eyina ekyo nga bw'okirengera kino kinaabiro then eyina ne kino kati ebyo kitegeeza kino kisobola okuba ekyaba girls kino kyaba boys then nga basharinga common bathroom and toilet. Kati eno master bedroom okiraba eno master bedroom kati then eno ye kyekinaabiro ki ne toilet byonna biri wano. Ekibulamu kufiiringa ttaka because kyetaagisa okufiiringa ettaka. Nyumba nga bwe eri simple by executive nti ya bisenge bisatu ebisulwamu eyina sitting room eyina dining room ziri 2 in 1 eyina shade 2 eyina shade y'omaaso shade y'emiryango ya mpagi 2 double stand oba double columns nga bw'osobola oziyita obange bwemuziyita mu kitongo kyammwe waliwo abazita double stand waliwo abazita double columns mpagi 2 ate ne shade y'emmanju then bw'oyingira bw'oyisa emiryango otuukira mu sitting dining oba ogiraba omuntu ali mu sitting aba alaba ali mu dining. Ekintu kino lwaki abantu
tebakyayawula nnyo jamu kikulage lwaki tebakyayawula nnyo sitting na dining lwaki nti singa eno sitting badde ogiyawudde nga dining eriyokka eri ne sitting eriyokka. Do you know what it means? Kitegeeza sitting wandibadde ogifunira dining wandibadde ogifunira TV yayo ne sitting n'ogifunira TV yayo. Kati olw'okuba nti abaana babeera baagala okulaba TV kitegeeza nti ogenda bawaliriza okujja mu sitting, of which omwana yandibadde teyeegazaanyiza mu ntebe za sitting zandibadde zikuumibwa n'ekitiibwa kyazo. Naye kati omwana asobola okusigala ng'atudde wali ku dining ne bw'aba ng'atudde wansi ku mukeeka aba asobola okulaba TV bulungi. You get? Aba asobola okulaba TV. Bw'obanga lwaki abantu tebakyasiba na kitchen nti okugisiba nti oginyweze ogiseeko gundi nti bw'obanga wavudde waka ng'omwana olina mukozi omukozi tasobola kulima nti nabadde mu kiyungu nga siwulira biri mu ndeeno oba okiraba nti bw'obeera mu kitchen oba osobola okumonitaringa sitting room oba osobola okumonitaringa dining room. Bw'obeera mu kitchen oba osobola okulaba TV. Bw'obeera mu dining osobola okulaba TV. Bw'obeera mu sitting osobola okulaba TV. Y'ensonga lwaki nti ki-looking executive and at the same time kikekereza n'amatafaali ge wandikozesezza bwe kityo ndowooza nkibalaze bulungi bwe kityo kiri. So client we asigadde kusereka na kuggala nnyumba ye mu bbanga eritaweze na wiiki 2 servant yakulaga ekoze ki omulimu egukwasa. Wanga oyagala servant ekolere you have to make sure nti material wo waali material wo abeerewo oba omugule manyi nti material mutaddewo ogwe bagenda kujja buzze kuzimba bagende wala kujja kuzimba bagende wala. Waliwo bangi ababadde bambuzamu emirikokumbuliza ku bakulu ba servant tebatuzimbira ffe neefunayo obusawo 10 ne bajja ne bazimba neefunayo obulala. Just imagine nti site eri Kawolongojjo servant yakwata ettiimu y'abaana ebakuleetere bazimbe bakomye mu makati ate batikke bazeeyo obagambe kati nafunyewo 10 mukomewo mukoleki mukomewo munzimbire ogenda okumaliriza nga tekikola. Baagala nnyo gwe weetegeke gula material abeerewo bajje bazimbe mu wiiki 2 mu wiiki 3 bwebanga ennyumba nnene bakuteera ennyumba yo bakoleki bagende ewalala. Ennyumba eno twali twogera olw'okuba nti yawanvuyiziddwamu waggulu okuwa ekifaananyi ekituufu. Ennyumba etudde nnyo tenyuma olw'okuba nti bagiwanvuyizza waggulu okusobola okuwa ekifaananyi ekirungi. Amatofaali agaali galowoozebwako okusenvingibwa amatofaali nga 3 tegaasenvingirwa. Ensonga lwaki olaba agaasigaddewo matono. Kitegeeza nti bw'obanga oyagala kuzimba ennyumba bw'eti ng'ogenda kukozesa amatofaali bwe gati aga 99 oba okozesa 4 inch oba okozesa 6 inch bala amatofaali 2000 mu mmeka 2500. Ennyumba bw'eti nga bw'ogiraba bisenge 3 ebisulwamu Amadiiro 2 Ebinaabiro 2 erina kitchen erina shed mmeka shed 2 bala amatofaali gano aga concrete bala amatofaali 2500. Wabula kyabuvunaanyizibwa wansi omusingi ogusoosayo gali amatofaali amaki aga bulijjo either ga bbumba oba gano agatali ga bbumba ag'ettaka. Gano amatofaali ku nnyumba bw'eti bala amatofaali 5000 omusingi ejja kulya amatofaali 5000 g'obala. Bw'obanga ogenda kukozesa gano matofaali bwe gati gakekereza cement gakekereza n'omusenyu kyandibadde kya buvunaanyizibwa bw'ozimba ennyumba eweza ebisenge 3 n'otadda mu kusombereza bu LF gula lumu sinotrak ey'omusenyu bwonna ogusigala w'okyazimba tunazimba kikomera tunazimba toy of which osigala okola ki osigala osevinga. So nandikulowoleza nti wandiguze sinotrak ey'omusenyu yo nomanya nti weeri esinziira w'ogenda ogijja distance babala amafuta ate n'ekika ky'omusenyu naye gwe gibalira ekigenda kifuna kakadde kamu mu emitwalo 5 zisobola okukkamu okusinziira ku kitundu mwoli oba okweyongeramu. Bwe zikkamu tezikka kinene ate ne bwe zeeyongera tezeeyongera kinene. So tubaze amatofaali ge weetaaga tubaze omusenyu ojja kwetaaga sinotrak. Bw'obanga ogenda kuzimbya amatofaali gano ne gano ag'owansi naye nga waggulu ogenda kukozesa gano bali ensawo za sementi 7 zijja kumala ensawo 7 ojja kuba ku safe side. Bali emitayimbu okusiba beam bali emitayimbu 28